It's a very good morning tubaniriza ku program emunyenye y'enkya. Hallelujah. Good morning. Mwasuze mutya muliyo mutyeyo olunaku olwaleero lwakuna ekitegeeza tusemberedde okumalako wiiki mbadde naatera ogamba omwaka mbadde mpapye. Mukulikeyo mu program bw'omusaba awulira kansuubire ekutambulidde bulungi nange nsabye kusalayo Musumba Rover nnyongerezaako leka bakujjukire leka ojjukirwe bw'oba ng'olina bye wakola ne bwe kiba kitono bwe kiti ne bw'oba wayambako biyambi mwana kusala kkubo leka ojjukirwe. Mu studio siriimu nzeka ndimu ne munnange owa bulijjo bwe tusanyuka bwe tubasanyusa bwe mutusanyusa byonna byonna mu odeeyo. Good morning. Morning Samali, how are you doing? Kulabye nga akayimba kakukutte mwana era singa video bagitaddeyo. Neba nendoza nakuluma olinkwata. Bafunye omukisa okulaba ku Samali engeri gy'akoonamu ku dance. Nasuze bulungi ndi musanyufu kubanga buli lunaku Katonda atuwa omukisa okumuweereza ate okusisinkana abantu abasinga obulungi mu nsi ya Mukama eno beebo abakeera okulaba emunyenye y'enkya. Yes. Akaviri wakasaze. Akaviri ade bintabuseeko. Aye akazanyizo addo kakoye manyi naffe tubuzaabuzibwa waliwo munnanga atera ye wankwata mu mutwe ndabira ddala nga nfunye essanyu naye abadde bize nejo namukwasaganyiza nemula nemugamba ssebo gwalina okunsala kati nakati onyirira omeremenya muve ku bino bye mulaba ku kamera luliba lumu Godwin muli mulabako ameremenya amesunkanye nebaza Mukama ate naawe mwattu tolabise bubi abantu neetaaga balabe gambira ddala olabe akagato olabise bulungi honestly you're matching with the shoe, it looks really great. Naawe gwe tulabako kera olunaku lwaleero abantu nga compliment zive eno obusuba buswanyu kwegamba okubeerawo kwa Mukama okubenga kuli evident upon your life nga oli teyeesigaliza comment nga inovayo nagamba kino sifa nakyo olabika bulungi onyiridde amacaga leero tubasabidde ekisa kyakunyirira kuwaanibwa kituufu naye ate ebimu tobitwala nnyo serious waliwo abayisaawo ebyabwe nga waliwo abawaana obuwanyifu n'omugamba yiyi nga buli ekijja kyaleeta buli ekijja Katonda akuwe omwoyo omutuukirivu asobole okuyamba okudisaninga genuine compliment and just ebigambo naye nga amazima tolina gwogenda yitako olwaleero nga takuwaanye ne bw'anaabeera omu bw'ati olina okuwaanibwa oba oli mwami oba oli mukyala olina okuwaanibwa. Godwin tulina bannaffe abatulabira mu bifo eby'enjawulo eyo gy'oyiseeyise tuyite mu bifo tutandikiremu eyo ebitundu by'ewammwe ebitundu by'ewaffe nina gye mbeera sibeera nno wala nno mbeera wano Busega waneeno era nga wempangalidde nebaza Mukama bambi abantu bensanga ne baŋŋamba nakulabye bambi mwebale tuweereza omanyi no kye baŋŋamba Pastor Tom mundabire olunange wengamba ekale Pastor Tom sokoleko okuzijjako kamera Pastor Tom obuweereza era obubaka mbukuweereza abakutumidde bonna naawe osobola okumbulira byensobola naye kyemmanyi abatumidde era abatumira era abalabanga kwe muli era abeebaza okubeerako. Nze n'amakya ga leero mpitiddeko mu katale e Nakasero akakuba nga katonyerera awo mpola mpola nendaba abantu gye batambuzaamu emirimu abantu batulaba mu katale Nakasero mwe mwenna abali mu katale Nakasero nga mukedde Mukama kibabalire mwebale tulaba mwebale twagala weewaawo abali ewandegeya nammwe tubaagala nnyo Nyendo Nyendo nammwe tubaagali nsaze nkugambye okoze kye bayita mu mupiira move etali expected kwekiri eyo n'akapiira sokoleke oyogera akapiira k'omanyi oba koolaba mu firimu katusabe katwebaze programu katugiweeyo eri Katonda taata omulungi tukwebaza olunaku lwaleero
waliwo essanyu amazima ly'ogaba nga gwe wekka aligaba. Nga embeera ne weba ekwetoolodde oba nga waliwo ebintu ebitannaba kutereera ne weba biteredde ng'ebintu ebyo n'obitunuulira tebikuwa ssanyu ng'essanyu eryo gwe ly'ogaba wekka. Essanyu eryo tulisabira abaana bo abatulaba n'abatatulaba bakeere nga kwegamba bawaanibwe bakugulumize nabo bakeere kwegamba beetereezemukko basobole okugulumiza si byakuwaana buwaanyifa. Mukama tukwebaza abakulembere era puroguraamu eno abagyagala ennyo nga tebannazuukuka bazuukuse obateekawo embeera ebasobozese okuba nga balaba puroguraamu eno. Byonna bye tugenda okwogera tubiwaayo gy'oli mu linnya erya Yesu Kristo tusabye, amiina. Tulina bakwano baffe abali ku mukutu gwa YouTube, mukwano gwa Godwin Gloria nkutumiddeko ne Jenny. Gloria ne Jenny olumu bansabula busabuzi abo bakyali bange kati bw'ogamba bakyali bange malungi omwana wa Godwin yazuukidde kwegamba Katonda nga bw'akola ebyamagero byonna byateredde. Soko batereezeemu nti yeno Rolex gye twakoze jjo kitegeera abantu enzo ga mwana yazuukidde ne bagamba bambi amasi malayika gyali mulungi abalinze okumugulako bukuki tutaase embeera y'akagaali eno gye tuli gye mutulabira tuli ku bunkenke lwa malayika akagaali kafuuse akagaali. Namubuuziza jjo olunaku lwa jjo yayodde ebinusu byange n'abiyiwa gye birina okulaga alina ekibokisi what is for my father is mine. Atwala eri namugambye nabuuza n'omwana ono akabokisi ssebo amanyina okukalinyako papa you see it is heavy it can carry. Nemugamba gwe sigenda kukkiriza kututwalako binusu byaffe n'ekirungi ayoola binusu byonna mu nyumba. Namugambye so when are we starting? Manyi ku ssomero lyabwe balina kye bayita market day. Buli lwakutaano omwana akkirizibwa okubaako byatunda enkya market day nti bwagenda nedda yajjukidde leero kati ojja mujjukiza lindako kati njagala atandike next week kubanga newankubadde bizinesi ye zagiteekamu ssente. Gwe gundi gwe local investor gwe international yeggwe binojjo yeggwe biki ekyawandiikibwa ky'olunaku. Ekyawandiikibwa ky'olunaku nno samali olunaku lwaleero kivudde mu Ezekieri essuula ya 34 ate olunyiriri lwa 26 nga njagala tusome wamu naawe. Ezekieri 34 olunyiriri olwa 26 bweti bwegamba era ndibafuula omukisa n'ebifo ebyetoolodde olusozi lwange era nditonnyesa oluwandagirize mu ntuuko zaalwo walibaawo empandagirize ez'omukisa. Ezekieri 34 olunyiriri lwa 26 era ndibafuula Ezekieri 34 olunyiriri lwa 26 era ndibafuula omukisa n'ebifo ebyetoolodde olusozi lwange era nditonnyesa oluwandagirize mu ntuuko zaalwo waliwo empandagirize ez'omukisa. Wow. Ndoza tujja dusomako ffenna mu luzungu nga Ezekiel chapter 34 verse 26 I will make them and the places all around my hill a blessing, and I will cause showers to come down in their season. There shall be showers of blessing. Wow. Kituufu. Nabadde neekenneenya olunyiriri olwo ne ndaba nti abaana ba Isirayiri baali batuuse nga babakulembera tebabayisa bulungi nnyo. Katonda n'abawa ekisuubizo n'abagamba nze mwene Katonda ndibabeerera omusumba ndibatwala mu nsi ensuubize ndibakolera bino na bino ndibatonnyesa showers empandagirize teziringa nkuba naye ng'ate zitonnya mu ngeri ey'amaanyi. Awo twagala okusinzirira okusaba Mukama
abeereko empandagirize zakuyiira olunaku olwaleero ku guno omulundi gwokka bayibuli egamba nti ekisa kya bulunaku weekiri ekyolwaleero ate kisukkulumeko ku ky'ennaku endala. Jo tetwasomye mu Ezekiel. Jo twasomye mu Yeremiya. Yes, all right. So Ezekiel, manyi buli Katonda lwakosa baziyita metaphors ezimu nga showers. Yes. Showers of blessing, okitegeera aba asuubiza nti ayina ebyamagero oba ebirungi byatutegekedde, showers of course of blessings to convey abundance, si just omuyiika, okitegeera, of richness of God's favor and grace. Okitegeera. Amen musumba. Ndowooza olunaku olwaleero buli omu yeetaaga omuyiiko ogwo ogw'obugabirizi, grace, favor. Waliwo ebiseera ebisinga mu bizinesi oba mu nsi ya Mukama eno ng'ekikuyisaawo is favor. Si nti gwasinga ebipapula ebisinga, wabula the favor eya Katonda ng'ekuliko nga tewali asobola kukola corruption ayitewo nga Katonda omukisa ogwo yagutegekera gwe. Mwattu olunaku lwaleero Katonda waaba ayina omukisa gwe yakutegekera, ate akakuba kagenze ne kakeera nga kalungirungi, tetutegeeza kakubakuba, tutegeeza omuyiika guli ogw'amaanyi. Katonda omukisa ogwo tegukuyitako olunaku lwaleero, akusobozesa okutuukako. Weewaawo Godwin, ekizibu kye nnina nti sizze na nsimbi ku mpewo era sizze nnina ennyingi. I wanted to reward your memory. Naye engeri gye kiri nti ewa malayika tutambulira mu binusu, nzijukize ekyebitaano ekyange kigende ku bizinensi eyo ng'ettaffaali neebazaako. Otweyanziza nnyo. Olwo nno nsonga ki ekwebaza? Ojjukidde nti jo twaddemu Ezekyeri ate nga nze ndi mu byaluli. Keekanyirira naye bannaye nkugambye Katonda onywa biki? Katonda alina by'akola naye nga tobitegeera. Olunaku lwajjo twayogedde ku the spirit of rejection. Kwegamba obeera mu mbeera eyo naawe oba tolabika bulungi, naye Katonda waaba akusumuludde everything about you, newe kaba kagoye kakadde okambala nno ng'omaze nako emyaka 10 nagamba naye akagoye nga kalungi, okitegeera. Katonda bw'atyo bw'akola. Naye akugulireko n'engoye empya kale nakyo si kibi. Godwin atusabidde Katonda atwongere yongera atugulire engoye. Mukama nkitwala mu linnya erya Yesu, amiina. Katugendeko mu mpapula z'amawulire. Waawo ekyali program emunyenye y'enkya tuba tubatuukako butereevu. Nze Samali ndi ne mukwano gwange Godwin, ate nga bituufu mukwano gwange juzi twali tuli ebifi, naye eyo sijja gendayo kati naye maaso awo oba onzijukiza n'obubaka nja kubuulira ani yalwanira ki. Omanyi omuntu wagula olusaniya mukwano gwange ofubanga nnyo okulaba nga akafi akasembayo okalekera aguze, naye Godwin sijja babuulira kyatuuseewo, oba emunkwata obulungi nnyinza obbabuulira. Mu mpapula z'amawulire tutandise n'olupapula rather New Vision ku muko ogusooka front page bagamba private school teachers get shillings 20 billion relief. Private school teachers get shillings 20 billion relief. Twagala okukijjukira nti COVID bwe yatuukawo gavumenti n'erowooza nti abasomesa bano bandyetaaze ku buyambi bw'okubawanirira mu bintu ebimu, naye wayise emyaka 4 Katonda nga bw'ajjukira abanaku, Katonda n'abajjukira era kati ensimbi zaabwe bagenda kubanga bazifuna. Mwattu singa tezaali private schools, simanyi nti oba amasomero agaliwo amangi gandisobodde okusomesa abaana abangi mu ggwanga lino. In terms of twagala okwebaza buli muntu akwata n'ateeka ssente mu masomero okuva ku nursery
paka ku institutions ez'enjawulo because kyabbeeyi si kya sente ntini. Nnyo. So twebaza abasomesa mwenna. Ndooza kirungi private schools zaabonaabona nnyo waliwo agaatundibwa mu covid agaggalawo ng'abasomesa tebakyasobolako abannannyini masomero nga tebakyasobola kusasula bisale abamu baali bapangisa. Mwattu ssente ezo katusabe zituuke mu mikono emituufu ate abaana bangi beeyongere okusoma n'okufuna quality education. Amawulire amala agenjagala okuyisaawo gano nga gali mu monitor page ey'okubiri n'ey'okusatu osobola ogenda n'oyongera ogeetaanya mu monitor. Amawulire nno olowooza malungi. Mbuulira. Emabegakaawo KCCA 2018 KCCA yavaayo n'egamba nti 1% of abantu baffe abali mu Kampala tebalina biyigo. Ebiyigo. Mwattu oba olowooza 1% ze ziringa miliyoni 4 n'ekitundu ez'abantu tebalina biyigo. Katusuubire ate kati engeri gye bakoze census kansuubire ebibuuzo ebimu abantu bye mubadde mulowooza nti nno bya kisiru nga bakubuuza olina ttooyi gwe ng'okaayana ombuuza yaki okitegeera oyagala kuginzimbira nedda. So kiba kirungi tutegeere emabegakaawo KCCA eyina ebiyigo byetambuza mu kibuga muno yabiggalawo olw'ensonga ezimu ebimu ng'eyagala kubya upgradinga birabike bulungi era weewaawo ne bagenda mu maaso ne bazimba ne batukola obulungi naye ensobi gye baakola ebimu tebannabiggulawo. Wali obaddeko mu kibuga awo n'owulira ng'embeera ekukuttemu. Omanyi kyokola? Ogendewa. Ovuga buvuzi n'ogenda mu woteri nga alinayo ka meeting. N'ogenda neweeyamba. Awo nno ng'ovuga olina n'obudde obuvuga omanyi babiteekawo nga biringa bya emergency okitegeera era ziri strategically located. Ku Kampala Road Constitutional Square waliwo ku Uganda Railway waliwo wano kumpi ne Watoto awo ku mabbali nawo waliwo kwegamba ngo ewandegeya mu paaka enkadde mu paaka empya kwegamba waliwo ebifo abantu kwegamba embeera ekukwatira mu kifo nga ne woteeri ekiriwo kyekiriwo okitegeera. So mwattu katusabe webanga nsonga ya budget Katonda abasobozese okubyanguya kubanga kintu kikulu nnyo okutambuza eggwanga. Kituufu. Bwe tugendako still mu Popular New Vision omuko gwa 5 mu Popular New Vision kugamba nti government committed to protecting freedom of worship. Gavumenti esiimye okulabika nga tuweereza Mukama mu mirembe. Twebaza nno Mukama olw'ekyo okulaba nti bwe tusabira eggwanga ne tusabira ebintu ebimu Mukama tuteekeko okuganja ng'abakkiriza kisigala kituwa okugenda mu maaso nga tusobola okuweereza nga tetuliiko kyeraliikirira nga batuwa obukuumi kwegamba Mukama n'abeera nga enkomerero ya byonna agulumizibwa. Ekyo jja kisanga ku muko gw'okutaano mu Lupapula lwa New Vision. Weewaawo naye Pulezidenti alekeraawo atuwa freedom of worship n'olumu atukuba. Olumu atusabulamu nnyo ng'abalokole kati nze ndowooza nkitegeera ky'ogamba naye Mukama atuwa amagezi. Omanyezo wali baddeko mbadde ngenda kwogera ku kanisa wali baddeko mu kanisa yo kati njogera nno ku yiye eyiyo erina enzimba gye bagizimbamu ngeri noise proof nga nemuba muleekaana mutya ebweru kati ba engineer baliyo nga muli bakkiriza nga bwetwekwatekwate tulabike nga tuzimba ekiriyo ate nga tusigala tweyagala. Mwattu Katonda nga we yatujja mu biwempe n'atujja mu biki bino biwempe Katonda yatujja mu biwempe n'atujja mu mabaati n'atuzimbira naye bwe tulyerabira Mukama kiriba kibi nnyo. Tusaba naawe atutuuseewo. Awo nno nga bulijjo tutera ebiseera bino tuba tuyingidde abasinga kye bayita Mothers Day. Of course waliwo ssente zasumuluddwa mu gavumenti zisobole okuyamba okuteekateeka ensonga zino. Abantu batambula engendo nno mpanvu
mpanvu ddala, abamu baviira ddala e Sudan nga bazze wano e Uganda, abamu baviira ddala e Rwanda, abamu ne batambula okuva e Kenya. Kwegamba ebifo bingi nnyo weewaawo wano twogeredde nti nno batch of course abasookera ddala abatambudde wetwogerera nga batuuse. Of course wano tulengeddeko amawulire gano tugajje peji ey'omukaaga mu Daily Monitor. Of course tulengeddeko abantu nga bava e Busia, traffic police, traffic officer gwe bayise Alex Asimwe ng'ayogera abalamazi yogera n'abalamazi okuva e Kenya ku St. Jude Catholic in Busia Town ku Lwokubiri awo nga obalaba. Of course group yavudde Bungoma Diocese Western Kenya. Mukama tumwebaza, tusaba abakulembere abasobozesa otambula obulungi, abakuume ate n'obulamu okitegeera abantu batuuke bulungi. Kituufu. Olowooza nno tetufundikidde ag'omu mpapula z'amawulire. Njagala tusale tugendeko mu biva mu butale obw'ebyo ebirimi bw'ebyensimbi n'amafuta. Kituufu. Nze sigenda kwakwaniriza, weebale kuzuukuka, weebale keerera ku program emunyenye y'enkya. Tusiima nnyo, tusiima ddala, mwebale muno. Akaseera bwe kanaatuuka tujja kubaddiza nga nammwe mutuddiza. Naye kati wano tebali mu kutuddiza nga batulaba. Era bali mutuddiza, batulaba, batwagalira ddala. Mwattu waliwo ennamba gye bagenda oteekawo ku screen. Kyonna kye twogerako ekikukwatako making sure naawe otuweereza obubaka. Evudde mu butale Samali nga twogerera nga omuceere gulinga ogweyongeddemuko. Ebifo ebimu kisinzira omuceere gw'oyagala, oba oyagala guli eri ogwalagirwanga, kwegamba togenda kumala budde kulonda gwa nusu kakaaga buli kiro. Mu butale bwonna kobe ng'ogenze Nakawa, Kaleerwe, Kisenyi ate n'Owino. Ebbeeyi ino Mwattu tugikubuulira otegeere ebintu mwe bitambulidde. Osangayo ogw'ettaano nga nagwo mulungi ng'ogugula nga weebaza Mukama. Kituufu. Bwe tugendako ku bujanjaalo obwa yero obwo nabwagala nnyo we nali nkyali muto, kala nga gye njagala. Mu katale ak'Ekisenyi ojja bujja ku 25,000, mu katale ak'e Nakawa 26,000, mu katale ak'e Kaleerwe 2,700. Bugenda bulinnya bwe butyo. Ojja kuba obufuna mu butale obw'enjawulo ku eyo pricing bw'etyo. Sogamu gwe muwemba oba keekalu? Gwe muwemba mala okwogera nkongedde 5. Samali shene wenavuera ebinusu byo byonna mbitutte nga malayika. Naye omuwemba guli ku 25,000 Ekisenyi ate e Kaleerwe guli ku 26,000. Naye onaagenda mu Owino 2,500 ate e Nakawa 2,500. Muwemba nno gwa bbeeyi. Soga naye omuwemba bagukolamu biki okusinga? Kale balina bye bagunywamu ate waliwo bye batabulatabulamu ne bakola oba akalo simanyi. I think yes, there's a mixture that they do. Ate newalala bakola sprouts. Ogenda mu hoteli ez'ebbeeyi. Yes, bakola. It's actually really expensive. They do sorghum sprouts n'olya obuto obuwere. Buno obuwemba. Babuseerera ddala. Katugendeko mu by'amafuta. Amafuta gayimiridde gatya? Kubanga ebikolebwa mu soga bibadde bitanze okusasa. Godwin, amafuta gaffe kerosene oba ffe ge tuyita amafuta gano ge tuteeka mu tado oba mu stoovu ge mukozesa ebintu ebyenjawulo. Isaac juzi onadde ne malayika waliwo abakyala zino enviiri zammwe zino nga bamaze ozisiba bakwata katado obaako naye baaba abakyala balina emikono iringa sigiri naye nga omukyala tajja osoogasanga ku 4,700 ate 5,000 yebbeeyi gy'ojja okusanga ng'eri waggulu. Twebaza Parliament teyagataddeko
misolo gino emipya egyabadde giteereddwako ndowooza kijja kuyamba abantu bano okukola emirimu ate dizero 4,999 agasingayo ebbeeyi ojja gasanga ku 5,200 petro litemu ojja gisanga ku 5,100 ddala egenda ekkira ddala basabira ensonga z'amafuta tweyongere saala zikola ojja gisanga wakati w'5,100 ne 5,410 kiba kirungi ne wettaanya emiwendo egya ensimbi ez'enjawulo wano ntegeeza US dollar pound sterling euro Kenya shilling TZ gwe n'oba oliyo ng'olaba bino ebintu tusoma bisomye tobitegeera katonda najja kusitula lumu akutwaleyo ogambe kyova olaba katonda wama yatandika okundaga ebbeeyi eno nga nkyali e Uganda okitegeera ku nsonga eyo US dollar ojja kuba ng'ogigula 3,835 ate bw'oba ng'ogiwaanyisa ogiwaayo bakuwemu eze Uganda ojja funamu 3,792 ate pawundi woba ogyetaaga bajja gikuza 4,890 mwatu woba olina ezizo bajja kuwamu 4,790 kituufu zino sente zo nja zeesibako ezazza South African Rand bannaye kyali kitufuukidde ekirala za ojja kubanga ogigula ku 265 ate bw'oba ogirina ojja kugitunda ku 1,075 tusaba omuntu ng'oli eyo ng'olina sente ze South Africa ozikuba ekifaananyi ozituweerezeeko tuzirabeko bannaawo tumalemu amaalo tusabye busabi katuwummulemu nga bw'okunoonya sente ezo otuggyeko amaalo okituweereza ekifaananyi ekyo ojja kuba otukoze bulungi. TV, now and forever. Buli ziwera ssaawa 6 n'ekitundu tuba tuggusa ne pulogulaamu y'eŋŋanzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo gwansi tuliba kitalo nga ndina Yesu ndi wa kitalo. Mw'osabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzannyibwe ku Eternal Life TV, now and forever. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Omutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Eternal Life TV, now and forever. Kulikayo eyo yonna gy'oli kansuubire Katonda akusobozesezza okuwummulamu bwo okubaako by'okwasaganya. Mwattu gwe yakatweyungako tukwebaza. Njaga okutegeeza tutandika ssaawa 10
4 buli lunaku kuva ku Monday paka olwokutaano. Era twebaza Mukama kubanga wiiki ey'okubiri bukyanga Shene etandika tutandise ogiwumbawumbako era tuli basanyufu buli omu ali eyo. Tusiimira ddala baganda baffe mikwano gyaffe abali ku YouTube nga gwe wettanira okukeera buli ku makya n'ogamba nze munyenye y'enkya tempitako. Oba tetunnakutegeera linnya oba nga gwe YouTube si gy'oliko twagala okuzaamu amaanyi tuweereze obubaka waakiri tutegeeze nti gy'oli waliwo enamba gye bagenda okuyisaawo ku screen gisaving olweme kubanga ogiwandiika buli lunaku tusobole mwattu okutegeera era naawe obeere mukwano gwaffe gy'oli. Bintu bingi bye tugenda okwogerako. Samari tutandikidde wangu kulaba amaanyi olina mangi. Amaanyi gawezeeko olwaleero. Amaanyi olina mangi. Naye katusooke tugendeko mu mbeera y'obudde tulabe eyimiridde etya bwe tukomawo tugende mu maaso n'amaanyi n'okwetumirako. Naffe mututumireko bannange. Embeera y'obudde nga bw'ogirabye kirabika mu ggwanga oba ebitundu ebyetoolodde ne mu Kampala wano kirabika nga tugenda kufuna ku nkuba. N'olw'ensonga eyo nkusaba weetegeke ofuluma ewaka obeere ng'olina ku sweta oba ng'olina ku umbrella oba akaviiri k'olina abakyala olabe nga akaveera tekavaamu mu nsawo. Okitegeera abamu ku mmwe enviiri ze mwasiba nnyingi nnyo gulira ddala akanene kali aka guliini. Tewe kaba tekatuukamu kiba kirungi n'otambula n'ekikutiya kyo ate osobola okukuuma enviiri zo oba Katonda ekitiibwa kye yakuwa. Samali simanyi lwaki onsekeredde naye amagezi ago gwagampadde kale agaakaveera ekikutiya simanyi gye kivudde. Ekikutiya ebadde idea ya God akaveera ako akaveera ako nga kataasa ebintu bingi twagala okubabuuzaako. It's a very good morning. Tuguma agambe hello badia muri muta, this is my first time watching. Thanks. Tugume tusanyusa okulaba. Tukume tusanyusa okulaba. Ndabye tukamusaba Edith agambye birungi Mr. Kiri eno beebuuzaako ne Mr. Wamala simanyi kikigenda mu maaso naye oba Mr. Wamala y'ani ono tujja mutegeera tujja munoonyerezaako mpola mpola. Becky agambye Amina wali we twatandikidde. Becky webalekera wamu naffe ate nasanga Alice naye yafubye okulaba nga essaala esooka eyo weggwako beebamu ku basooka ogamba Amina. Kituufu. Enje Namugera agambye praise God abantu basanyuse nnyo nti omwana yazuukidde. Omwana mwe mugira mudda mumbuuze gyali ali mu sipeeya yazuukidde. Imituukefo tukutumiddeko nawe tukulabye Owishemwe Merciful. Good morning, good morning, good morning. Wamala, good morning. Wamala naye good morning. Kaddu Jessica agambye Amina nasanga Alice yasiniseewo businisi. Ngamba buli busimayiro nansonyiwa si kyentegeeza naye kireka waliwo kye twayogeddawo ekyamusanyusizza. Kituufu. Oba yakulengedde kunagamba ne Angel Namugerwa awo entegeredde kireka waliwo ekyabaddewo kubanga ye yasese busesi. Becky agambye weewaawo. Baby Evelyn agambye praise God family Mukama yebazibwe ate Kituufu. Mildred Sarah agambye was ekikutiya necessary. Kiba kibuuzo kiba kyetaaga answer. Was it necessary? Anti nga kaveera necessary.
kale waliwo ekiveera kyolanga kiringa kikutiya kituufu ate gamba oyinza n'okuba oliko gy'okyadde ne bakuwa ebintu ate ne badda mu kunoonya tubiteekewa so bw'obanga n'ekikutiya kyo kiba kikuyamba obeera self contained ever ready. Ekikutiya ekyo tekiba kirungi kubanga oba ofuluma mu kifo basooka kukebera oyinza okuba nsomba byuma ng'ofulumye n'ebintu by'abendi kumbe just wabadde okiteresa enkuba bw'etonya. Okitegeera waliwo soko otusomera oyo avudde ewala. Elizabeth Rose Nakayiwa from Denmark, a good morning. Ekyo ky'osabye tugenda kuba nga tukikutuusaako obutereevu mu kaseera mpawo kaaga tugenda kuba tukikutuusaako. Kituufu ate gwe agundi special delivery tugenda wennyini we babitundira baleme kufera awo nno we tujoyisizawo bannayuganda bannaffe bambi we mba mulina abantu nga bali bweru temubafera bbeeyi kale olaba mufeera bali wano tubeere balokole emitima gyaffe girokokye ate no kyoyogera kituufu kubanga kola omunno Jomusumba yatugambye kyoyagala okukolebwa okitegeera bw'oba obaliridde ng'ebintu byonna obibaliridde katugeze omuntu agambye nti njagala ombuulire ku bbeeyi y'emmotoka eri eti ayagala gulira maama we ali ku masuka g'amawanga kale ne transport gw'onootambuza okukebera wali na wano muteekemu aboolu Denmark mutubuulire olulimi lwe mwogera koi tulabe okitegeera Sylvia agambye thanks for serving us. God bless you. Mwatu yonna gye mulabira fuba nnyo okulaba namba eyo nja kusaba beeyongera ogiteekako musobole okukola ki gyonna akantu ke nayize nti ebintu bye twogerako bino bya Bwakatonda kitegeera so emitimbagano gino egimu tegyagalira ddala olumu enjiri ekole ki etambule so mmwe abakeera ne mukomentinga ne musharinga mwine engeri algorithm eno gye mugibiitinga abantu basobole okufuna obubaka so mmwe abakeera ne musharinga ne tubagamba mugende ku Twitter mugende ku Facebook mujje ku YouTube mulayikinge mugijjayo eri gye baba bagikwese abantu enjiri ne mugikuba abantu mu maaso kituufu era nkwebaza olwekyo Eunice Chebosai agambye good morning friends. Good morning Chebosai. Oloza ba Chebosai. Eunice mwogera lulimi ki? Tubuulireko. Si Luchebo. Alaka Kapchora oba Kenya. Anti mwogera lulimi ki? Olwe muzaalamu. Sebei, basebei. Chebosai tusaba otuyambe. Sebei. Cheptai tuyambeko. Tuyambeko otubuulire wa gy'osinziiridde okulaba Denmark they speak Danish. They speak Danish. Amazima sirabangako omuntu ava Denmark. Poziku bazanya bulungi akapiira. I thought Danish is the people from Netherlands. Abo boogera ki? Abogera Ludachi. Ludachi. Ebogera Ludachi, then Netherlands, sorry, Denmark. Denmark. Tuogera Ludanish. Lulinga nnimi. Era nziba nnimi. Chiri wano onono blessed last born wa Yesu Maya from Saudi ayitidde ku WhatsApp bobanga YouTube olabanga traffic ekutwala mu speed WhatsApp number yaffe kweri ku lutimbe oba osobola okugifuna. This is Blessed Maya from Saudi. Really appreciate your great work. For sure I'm watching from Saudi. God bless you. God bless you too, Blessed Maya. Mutoni omulabye. Mutoni agambye guno mulundi gwe gwakubiri ng'alaba programu eno. Gambye thanks for the service. I'm watching from Qatar. It is my second time nayaga program ajagala. Fenno tusingira ddala okwagala mmwe abali eyo yonna jemula nesoko kiba kirungi fune namba yaffe ya WhatsApp mwina oluzungu lwe mwogera nze njagala nnyo bannaffe Katonda be yatwala ne mugende eyo ne mukolera mu nsi ezo oluzungu lwa mwalo kubamu ebiraka baba naye kakati olwa UAE bino bigambo bya muzeeyi baddiya namwe mmanyi yagamba abo bo ne baba bagenze ne bakomawo babanga abagenzi waleeka mocha ne badda tebalina nnyo gundi bozi kati yagala kogana bana abe Canada America biki oluzungu lutera beera luzibu for example now quote English quote day
atakitegedde sooka ofune kacaayi naye tugenda mu kalowoozo k'olunaku. Weewaawo akalowoozo k'olunaku era nga kavudde eri musumbaffe omwagalwa omulungi Pastor Tom Mugerwa agamba nti akalowoozo kwotidde gwekikwatira akalowoozo k'olunaku salawo oyagala nseke oba nsoma akalowoozo soma nno omusumba akutunuulidde ali serious kusikule. Akalowoozo k'olunaku kagamba developing a godly attitude. Samali laafu fwa kalowoozo. Developing a godly attitude is attributed to bearing spiritual fruits first. Bw'obanga onoofuna endowooza ey'obwakatonda kikugwanidde okubala ebibala eby'omwoyo. Kituufu. Ate musumba nno mwagadde ayogedde nnyo ku attitude mu quotes ze tufunye kirabika nti kirungi. Omanyi attitude is like a flat tire. Tolina gy'osobola genda oli bw'otyo. Kwegamba waliwo abantu ate bensingira nina mukwano gwange Joy yakomyewo okuva simanyi nsi yennyini gye yabaddemu naye bambi yabadde alina omusujja naye yagambye ekintu ekyamusobozesa okumalako waliwo we yatuuka nga bikalubye mwattu yagenda olaba nga alina okwefaako okwesigama ku Katonda ku njiri asobole okulaba nga their attitude emusobozesa okutambula ate contract agimaleko emyaka gino 2 nga musanyufu because oyinza okwekutula. Kituufu. Waliwo embeera ezikutuukako nga Bayibuli egamba Dawudi yagendeyo mu lutabaalo biki n'akomawo abakyala babatutte biki ne yezzaamu amaanyi mu Katonda. Waliwo ebintu ebikutuukako Godwin ng'olina okwezzaamu amaanyi oba oyagala oba kubanga tewali muntu n'omu agenda kuzzaamu maanyi. Mikwano gyaffe abo abasinga basiraamu naye olaba waliwo abannaffe Abannayuganda Katonda baakozesezza ebibala ebiri spiritual ebibavuddemu. Ogenda olaba abaana baabwe tebakyayagalira ddala kukola ki bagamba no we want this one to stay tebaagala muntu mulala. Abamu batuuse n'ekiseera mbalabe wane Kenya ne wane Uganda ne basalawo ne bagamba twetaaga tulabe gy'ova. Okitegeera nga kugamba gwe tebakulabangako waliwo abantu ababadde nabo mu mayumba ng'obakyusiza kituufu abamu baali bakyamu naye ng'obakyusiza ebibala ebyo nga tebabasigaza kyekimu. Godwin nno oyogedde ensonga awe twagala okwebaliza bannaffe. Omanyi bannaffe abasinga bali ku mawanga balokokera ku mitimbagano gino enjiri yatambula naye babaza ebibala to the level nti abantu baagala okuggyako emutundu babuuza kifo kyekyo abantu gye bakyukira abantu gye basabira empisa zaabwe ne zikyuka ebintu byabwe ne bikyuka. Awo nno twagala okukubiriza bw'obanga olina w'otawaanamuko tofaayo Mukama akukolamu omulimu. Nina ekintu kye nalowoozezzaako twavudde mu kusiiba sitaani ali mu kulumba abantu nsonga ya attitude eyo tofaayo ne bwe biba birabikanga ebitakola bannaye ate nasiibye ekyekigenda mu maaso bigenda kukola ku mpaka mu linnya erya Yesu. Nina kye nayize era mbalina kyogerako mu maaso naye n'engeri gy'okisseeyo nti crisis ngombo teragiyisaawo mu basajja nti crisis is important in life because buli muntu yenna awangula kikulaga nti nno olina ky'oyiseemu Katonda kyakusobozesezza. Abamu tugamba Katonda ajjawo crisis jjawo embeera eno kituufu aba ayagala ogiyitemu naye ofulume ng'oli muwanguzi. So ebiseera ebisinga oba olina ky'oyitamu teweebuuza nnyo wabula saba Katonda akuwa amagezi n'obusobozi okugiyitamu. Kano nno ke tuddako ke kaseera buli omu akwate essimu ye oteekemu ennamba oweereza obubaka kubanga tugenda kano kanyomero kakofuba nnyo okulaba ng'erinnya lyo tulisoma ate tukutegeera kubanga gwe mukwano gwaffe asinga. Kitegeera so kubambuliza akabuuzo ako. Kitegeera akabuuzo ke njagala okubuuza olwaleero kintu ki ky'otuuseeko ky'osinga okubanga weenyumirizaamu n'ogamba neneebaza Mukama. What is your greatest achievement gy'otunulira n'ogamba kino nkyenyumirizaamu nakituukako nga gwotunaye Godwin atunulira butunulizi malayika naga Mukama nga wanjagala achievement oba nkoogeredde.
Anedda kirungi naye alina amaaso ng'agago afaanana ani ku ggwe ne mukyala Muhumuza afaanana mukyala wange kyoyagala oba bwe kiri kyovula nafuna mukyala wange nga njagala abaana bamufaanane ekisooka muwanvu ansingako nze banembadde sinza abyogedde nedda kankubuulire ate eno story esinga n'okunnyumira kubanga byebimu so ekibuzo kibadde ki our greatest achievement bintu ki byosinga okwenyumirizamu n'otunya n'ogaa neebaza Mukama ati ekyo nakituukako era nakikola nakola survey yange mu bitabo byange nendaba nga Uganda wetwolekedde tufuuka bampi buli lunaku lwaki omusajja omumpi ayagala mukyala mumpi bagenda olaba nga bazadde waawo Kachimpi Junior akalalalala kati oyo Kachimpi Junior nako ne kagamba nze sina lindako nkubuulira this is mine okitegeera nze ne ŋŋamba okumenyawo wali ogenzeko mu baana ba senior one ennaku zino oyinza oza P3 okitegeera naye kati nze nensalawo ne ŋŋamba Mukama nfunire omukyala omuwanvu alina self esteem era mukyala wange muwanvu nga bwe twepikandabe ate gw'oli mumpi kuba ojjamu engate ezo nkoma wano neda kyempisaawo nti era byebimu byennenyumirizaako nti abaana bafaanana mukyala wange bawanvu bazibu era mbikyebaliza Mukama awakana genda onywa soda oba ekigagi Godwin tulina obubaka wano nze ngenda kubuulira ebimu ku bintu byensinga okusanyukiramu tulina obubaka waliwo agambye wano hello tubadde tusaba mba muweereza obubaka bwammwe muteekeko amannya gammwe kisobole okubeera nga tubadresinga bulungi ono Malayika Namugerwa muwalawo agambye good morning Malayika Namugerwa agambye hello ono bamuyise Mrs. Maega agambye good morning Eternal Truth ate ono yakikutte bukusu twogera mazima Mrs. Maega from Lunguja thanks for the show it's my first time watching hello Mrs. Maega mumanyi omanyi Mrs. Maega mumanyi ne Godwin ku Uganda olowooza abantu bameka b'omanyi mu Uganda tolinaako nga bitundu 3 ku buli 4 naye kizibu 3/4 mbamanyi Mrs. Maega nkumanyi era nkutegedde ne handwriting yo ngirabye wano ku WhatsApp ngimanyi naye wane mutusaasire essanyu olwaleero ate tulisaba libayiikire mu linnya erya Yesu leka obeere musanyufu yonna ebyagala okunyiza tubigoba mu linnya erya Yesu essanyu likujjule. Praise the Lord team. Nze Sarah Kasiibo I'm watching from Kirinnya. Akalowoozo k'olunaku agambye tweyanziza nnyo ddadi tukeeyanziza ddala era tusaba Mukama atujjukire mu maka gaffe. Amiina Mukama abajjukirire ddala Mr. Godwin otatuka mushaba namwe mwenna abatulabira gye mutulabira otulabira Gayaza otulabira Moroto otulabira Kapchora otulabira Kabong otulabira Mbale otulabira Serere otulabira Serere no ntandise okukoma Godwin wombakira Serere gojyoyogedde omanyi gyeri simanyi naye Serere otulabira Serere oba oyagala otuyita nze ne Godwin tutambulira mu peya kituufu mpozi owokusatu ayinza okuba nga atwegatako nakkirizibwa ye mukyala Muhumuza kale tetutera kukyalira ate basiibye tukyalira nnyo nga saawa yakulya okusiiba tuva mu nnaku 8 mu 44 era zo zaaweddeyo ddadi tusaba Katonda osooka omugambe agira atulinda mutufune kanyama akanyama tuddemu ate Katonda waayogerera ate Katonda waayogerera toba nakyakola ayinza okuba akugambye ng'oddayo kyonna kyekiri tulina kikutula omwaka ekibuuzo ekikulu gwe weweetunuulira what is your proudest achievement kiki kyolaba Katonda kyakusobozesezza okukola naawe ng'otuula n'ogamba Mukama nzaani ddala nkwebaza weebalire ddala okitegeera okugamba waliwo abantu bannaffe nga Katonda yakuyamba n'ogendako mu nsi ezo ng'ebintu ebimu wali tosobola bikola naye nga wootunuulira kati abamu otuuka oli omanyi bavuga amamotoka
gali eri amamotoka gali nga nnyonyi okitegeera nga ogireeta wano esooka kutuuka Sekabuzooba kubanga ebinnya tebisobola naye ng'eyo gy'oli Katonda okitegeera nkugambye so tubuulire biki Katonda byakutuusizzaako byakusobosezza okukola naye ng'ogamba ayayayayay Mukama oli w'amaanyi nze nno ekyange kyensinga olunaku nzijukira olunaku lwe nasooka okuyimirira ku street okubuulira enjiri nakaabamu wakaabamu it was very scary naye emyaka gye gigenze gitambulira nga mbulira enjiri y'oku luguudo manye okuddaawo ne nga naye Mukama nzaani nti mu bantu bonna nnyimirira ne mbuulira abantu ku Kristo mu lujjudde kintu ekyo kinsanyusa nnyo awo Katonda agira nindamuko namugamba nze kati ampe gundi ate nkutwala linda mu Katonda ajja kuwulira bya serious Mukama nsabye Godwin mutwala anti lindako nze agenda obeera ali nga nze akugulira amazzi ne soda osooka n'ogulira amazzi kudde wano olw'okubiri tuyimirira ali praise God haleluya kale siganye naye nsaba Mukama nina ebintu bye nasaba Katonda namugamba Katonda njagala ssente nnyingi si za muzannyo era omwaka guno tukyali mu kulwanagana naye nga ssente njagala nga buli lunaku abantu baffe Katonda bayitse okubuulira enjiri babeere wali eri nga kwegamba abuulira enjiri kituufu baba balidde era si banyooma Katonda abagabiridde naye nga nze abamu Katonda bakozesa okuyitawo n'omugamba anedda zino sente oziraba ogira ozikozesa genda osasule rente mwaka mulamba ekyo Katonda okitegeera okuva kubulako amabaati oba amadinisa Katonda nze byenjagala okukola Mukama tukusaba owe Godwin sente nyingi ayimirire ku luguudo abuulire nga waawa n'abalala ababulira waba amaze okubuulira awe ne banne Katonda weebale kubanga omaze okumpulira obubaka bwammwe tugenda kuba tubuyitaayita mu ggwe kintu ki oli ekyokoze nga kwegamba wokitunuulira weebaza noga kino kinene nakituukako waliwo agamba nti kino kinene nedda topimira Katonda ate topimira ku bantu ekikyo nga ggwe ndaba wano Mozera Samantha agambye it is my first time to hear I thank God for everything he has done for me ali Jinja capital city ye Jinja hello Samantha Mukama atumwebaza obubaka bwammwe tugenda kuba tubuyitamu mpola actually tugenda kuba nga tukomawo nabo naye nga tetunagenda mukumulamu katono njagala okwebaza Godwin ayina ensonga gy'aleese nenzijukira mutima gwange gwe wenna awaayo okulaba ng'omulimu gwa Mukama gutambula abali e Saudi abali e Canada abali e Turkey abali e Denmark abali mu America na yonna gy'otulabira nga sigyogedde nsaba ogimpeerezeeko kinsobose gyogera mwebale kuwaayo mutukuumira ku mpewo kino nkibagamba mutukumira ku mpewo mukola omulimu gwa Mukama mubuulira enjiri n'okuwaayo kwammwe Mukama abawa omukisa era akibabalire katuwummulemu Godwin mbadde mulaba katuwummulemu tukomewo Eternal Life TV, now and forever. Olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'ekumi n'omunaana Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya24 Bayibuli egamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze
buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Programu tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bwonyumirwa nange omuweerezaawo Esther Naradda ku Eternal Life TV. Togisubwa. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wanowoka ku Eternal Life TV. Banyamani basa wale bafona ku Eternal Life TV okuva Monday mpaka Friday okuva saa 7 mpaka saa 9 tugenda kwateka ku filimu ezisomesa eziyigiriza filimu ezigenda okuzimba okukkiriza ezigenda okunyweza okulanga otambula ne Mukama waffe Yesu filimu ezigenda okusomesa engeri ogenda okwambula Sitaani amaanyi ge okusanyawo obwakabaka bwa Sitaani okunywera n'okutambula mu bwakabaka bwa Katonda ku lw'ekitiibwa ky'erinnya lye kugambye okuva Monday mpaka Friday okuva ssaawa 7 mpaka ssaawa 9 ate buli Lwamukago okuva saa 10 mpaka saa 12 n'Olwesande okuva ssaawa 9 mpaka ssaawa 10 tugenda kwateka ku filimu bulungi ezigenda okulaga ebyafaayo by'okubeerayo kwa Katonda amaanyi ge obusobozi bwe ogenda kuba onyumirwa nga n'okuyiga bweyiga vijjo gy'ofula ali butereevu waneeno ku Eternal Life TV tosobwa. Eternal Life TV, now and forever. Tukukulisaayo yonna gy'oli mwana wattu oli wa muwendo gwe asalawo okukeera buli lunaku okubeera naffe wano ku Emmunyeenye y'Enkya ate ku TV yaffe ennungi Eternal Life TV. Tuli basanyufu nga tubadde tukoledde wali eri nga kwegamba tusazeewo nti nno tugenda soma obubaka wammwe era tubasuubiza nti obubaka obwo tugenda busoma fuba nnyo okulaba ng'otuweereza ng'otutegeeza kiki ky'owulira ate ky'olaba Katonda kye weenyumirizaamu kyakusobozesezza okukola mu bulamu bwo. Ayinza okuba nga kwegamba ebimu tonnabituukako naye nsaanidde nkutegeeze nti nno tomupimira topima n'ogamba ate kano katini kano kanene oyinza olaba oli ng'ataddewo ekinene n'ogamba Mukama ate nze kiteekewo kubanga waliwo ayagala okuddamu amaanyi essaawa zino. Mwattu Samali akaseera kano tutera okubaako abantu bye tubayisaamu nga bizinesi entinitini bwe zityo ng'olunaku lwaleero twagala kuteeka essira ku bannaffe abalimi. Omanyi Uganda tulina abantu ebitundutundu kumpi 8 kiteeberezebwa nti nga embeera ebabeezaawo ebyo obulimi oba ebivudde mu bulimi. So kiba kirungi ne tukyogerako naye ennamba zikyali ku screen okwo genda ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku Twitter genda ku Facebook genda ku YouTube genda ku TikTok osobole nga ina bategeezeza luli nti buli w'obikoonako balina engeri gye bino ebintu by'ekirokole ebyenjiri bye twogerako babikweka eyo so gwe buli wogenda n'olayikinga n'okomentinga obijjayo gye baba babikwese ate baba tebalina kyakikolera kubanga oba obitaddeyo mu maaso awo n'enjiri n'ebuulirwa. Kituufu ebintu bingi oyogedde ku byokulima. Backbone yaffe nga Uganda actually is agriculture, ebyokulima ebyo kubanga emmere tubeezaawo tulina eyaffe ne tubaako ne gye tuweereza mu mawanga amalala so ebyokulima ebyo tubyettanira nnyo awo no national anthem webadde enzijidde mu mutwe
bameka ku mmwe nga omanyi national anthem ya Uganda? Affe twayimiriranga eno emabega ebigambo byetumanyi bye byatikirive ebyo ebyamakati ebyo nga mulya biri emugaya ate twabiryanga byasigalanga mu bwongo naye twabyasigalirayo ddala ne kati tetubijjukira. Tugenda teekawo ko ku gundi tetwagala giyita challenge naye tujja basa mujja tuweereza bu audio wamwe ku WhatsApp nga mutuyimbiramu ku national anthem tulabe oba tukyagijjukira oba twagyerabira. Mutuweereza obubaka oba ggwe ng'oli eyo ng'oli mulimi njagala otutegeeze biki by'okola oba biki by'osanze oba biki by'olaba kubanga balimi okuva mu nnimiro paka mu butale ng'oyagala otegeera nti nno Katonda atukoze bulungi ojjukira mu COVID. Emmere ogijjukira awo nno otegerera obulimi bwali bukoze eki Katonda ali atukwatiridde. Waliwo emabeka ndoza yali 2007 we twafuna yali depression. Uganda ekyatukwatirira nti ebintu ebisinga bye twali tukozesa byali biva mu ttaka lino Katonda lyakoze eki. Awo nno wenjagala tukole ki tweyongere okuyisaawo n'okuzza mu bannaffe abalimi. Bannange ndoza kasooke tugende mu kanyomero. Samali, njagadde mpisewo kano si kaba business holder. Kano kaffe abaguzi. Bannange abalimi tubaseera nnyo gwe woba ng'oli awo ng'ogenda gula ebintu ku mulimi. Fuba nnyo okulaba nga bw'ogenda mu hoteri n'otiipinga bannaye tobagaininga nnyo. Mulimu wabagamba ennyaanya 3 za 10 yamanyi kyayiseemu okuzigula okitegeera. Naddala mu abagenda mu butale mu byalo namwe mwatandika oseera munaye gwe birime eyo olabe engeri gye bikola ki ebintu tubeere nga tusaasiramukko ku bantu tuleme okubaseera kituyambeko okulaba nga nabo bajjayo kye bataddeyo ate nga balya. Osanze omukyala mu kibuga aguluba ne KCCA naye alina ekibbo kya miyembe oba kya butungulu olw'okuba abamutwala oyagala okozesa opportunity eyo okukola ki omuseera okitegeera awo nno. Ate n'abo abakyalimu oyo tubasabira Mukama abawe ekifo ekiri stable nga sente nsaamusaamu naye nga musobola okukola emirimu gyammwe. Ate kati Mukama waba badde omuntu ekifo alina okusasula renti alina okukola ki kiba kituyambako singa tuba nga tubagulako ku bbeeyi yennyini gye batugambye. Kale bw'oba ng'olina bargaining skills tokka nnyo. Bw'aba akugambye 1000 n'omugamba 800 n'agamba siyitawo manya tayitawo muwa 1000. Tayitawo naddala ffe abambadde bwe tuti twagala okunyigiriza abantu baffe abo genda n'olusumaati lwo n'olyoka omunyigiriza. Naye nze nali simanyi nti n'abali simaati babagaininga ate olumu anyway kati ekyo kansubire okiyize ekyo kibadde kikyo. Fuba nnyo okulaba nga tokola ki tolamuza nnyo kuba ogenda mu hoteri ez'ebbeeyi tolamuza ogenda mu supermarket tolamuza. Lwaki olamuza ng'omukyalo ne yeeyiya kyokka nga alyako nusu 2? Samali yes simanyi kikyo kyagala otubuulira abalimi kati abalimi mbadde njagala tutegeera ebiro kubanga abalimi kyemmanyi bamanyi ebiro kituufu. Wobeera ng'ekintu okikola oba omanyi nti bino ate fuba okulaba ng'ettaka oliwamuko ku breather bw'oba ng'otaddewo ttooke ate sooka oliwumuzeemu oteekewo kamwogo beera ng'oli versatile mu nnimayo. Kituufu. Ekirala ndooza Katonda waba akusobozesezza okulima essente ezisinga teziri at the lowest level of production. Ekintu kyo kiteekemu kyongereko value okitegeera. Obadde okimanyi nti nno lumonde bazikolamu spaghetti? Yes. Lumonde akola amakoloni okitegeera. Tuleme musuula busuuzi nti olw'okuba avunze olw'okuba ki. So naffe Uganda wano tusobola okukola amakoloni gaffe nga malungi ate n'ofunamu ssente ezisingako. Mu kifo kye yandikusedde emimonde kale musumba afa ayagala nnyo okwogera ku emimonde 10
2,000 oba 1,000 laba nno woogikola emimondo egyo gyennyini mu kifo gy'ogifunamu 2,000 ekituufu ekyuma kiba kya bbeeyi naye ate n'ogifunamu 5,000 oba 1,000 okitegeera ekyo nno kye njagadde oyisaawo ekitegeeza oyagala bongereko bakole ebintu nga babiwa value olaba akacaayi kano ke tunywa oli yakwata akatangawuzi n'amanya nti nno wenkakaza nenkakolamu pawuda enfunamu nina ebintu byenkola liita eya oil supreme oil ava mu ntangawuzi wa 800 ompulira bulungi tolaba nga neekanze 800 bakwata entangawuzi ne bazifumba ne badistillinga ka oil akakali waggulu ako ne bakasenako kitegeera amazzi gano ne babaako nabo bagatunza okitegeera kati bino ebisigadde ne babikaza bye bino bye tunywa okitegeera kwegamba entangawuzi yonna bagifunamu essente empitirivu so ate gwalimye n'olowooza ofunye ssente kumbe oli ayongeddemu value maaso awo tugenda kuba twogera ku business ku entrepreneur abantu abeekozesa tusaba Katonda ofune okubikkulirwa okw'amaanyi kuba tulina bye twogedde ne tugamba nti nno lumonde avaamu spaghetti okitegeera amakoloni oli n'awungirawo naye nga waliwo akifunyeemu business idea okitegeera kati weebuuze twagala twawule kwabo abakola abali mu survival n'abo abali mu entrepreneurship business bya serious kubanga sente ziri serious ziina we ziri kituufu nnyo nnyini ddala obwo nno bwe bubadde obubaka bwaffe okuva mu kanyomero aka business akanyomero kaffe aka business kabadde nga kali okusinga nga keesigamye nnyo ku balimi nga Mwami Godwin wayogedde nga bwe twogedde tukole ebintu ebyo twadinge value twongereko ku bintu bye tutunda tuyige tutegeere kale bw'obanga oli makasooli ki ekirala kyasobola okukola okuggyako akawunga ojja kubanga weewuunya bwe tugendako mu church programs zaffe ez'olunaku olwaleero lunaku lwakuna mu kkanisa emutundwe tubaayo butereevu ffe tubaayo okuva ku bbalaza okutuuka olunaku olw'omukaaga emisana n'ekiro tubaayo okuva ku bbalaza okutuuka ku lunaku olw'okutaano naye olunaku olwali lwakuna ekiro overnight yakwegayirira tuba twegayirira basingo twegayirira abaana twegayirira eggwanga twegayirira ekkanisa twegayirira ebintu eby'enjawulo golo gye tulina emu kutuukirira mu Katonda Matayo 5:48 olwaleero saavisi zaffe zijja tambula bwe ziti ssaawa 3:30 okutuuka 5:30 ye saavisi esooka ssaawa 6 okutuuka 8 ye saavisi ey'okubiri ssaawa 9 okutuuka ssaawa 11 ye saavisi esembayo oba ey'okusatu ekitegeezaawo wonna mu ezo ze njogedde osobola okufuna wawoogwa mu saavisi ezo ewatakaluubiriza ewatayingirira nnyo mirimu gyo ate ng'osigala okola bulungi ate ng'ofunamu osobola tufuna ku MCF radio frequencies ez'enjawulo e Kampala ano tuli ku 98 Katonyeze 7 tuli e Mubende tuli e Fort tuli e Iganga tuli e Kabale tuli mu bifo eby'enjawulo osobola okuba ng'otufuna ne weekuumira ku Eternal Life TV ne MCF radio emmere y'omwoyo gwo weewaawo ate mwattu oyogedde tuli ne mu nsi ez'enjawulo tuli international ekyo ino kyogerako tuli Denmark kaffe boolaba tuli Canada waliwo agambye ali ku YouTube yagambye watwadde twogera oluzungu agamba omuwalabu nno tategeerekeka ebimu kwegamba mulalamu agamba go agenda atobiteekera n'ogamba nobategeeza nawe n'owungiraawo naye olutakuba luli n'ogala kirabika ategeeza sepiki n'ogala n'ogireeta tuyige ennimi nze ngenda kwetaskinga okubaayo olulimi lumu lw'enjiga naawe weetaskinge oyige we tunaggwerako nga 31 Desemba
badde ngenda yimba wakayimba nga 31 December lunagwerako obeere nga wakiri omanyimu ebigambo 4 oba 5 Godwin omanye ennimi mmeka? Ennimi ekisooka manye baluyita ki manyi ttangizi. Ennimi zinezo rabababababa. Then manyi mpulira Oluswayiri. Oluwulira naye okulwogera. Njogeramu era tonfera. Njogeramu. Era mpulira ndwogerera ddala Oluganda. Yes. Oluzungu. Then nnimi zaffe eza West. Eza West. Then ne Northern Uganda. Olululu, Olucholi, sizoogera naye mpulira. Nziwulira era tosobola kungeya twalina ka neighbor kaffe nga kukana katate kanjagala nnyo nga kabeera wagguluko nga ffe tubeera wansi nga buli kamanyi Lucholi lwokka naye nga muganda wange ekiri wali paka amiringo nga kwegamba ng'oyinza ogamba kikyenjagala naye ng'obigatta Katonda ono ng'obigattagatta n'obiwuliriza ate mwattu tulemeddwe okuyiga olulimi kirungi. I think it is one of the best gifts that you can give your children okubayigiriza olulimi kubanga tusangiddwa nga bannaffe ensi ezirimu emirimu tebazigenzeemu lwakuba tebamanyi lulimi okitegeera. Kituufu ekitegeeza tufube okulaba nga tuyiga mbagambye olwaleero tuli mu May wetunatukira mu December Godwin alistinze z'amanyi nempulira nga sisiina n'amaanyi googera kubanga mmanyi ki mbadde njagayisawo nti tulina n'abantu betwagala ng'olaba omwagala naye ng'olulimi nga naye olulimi luzibu nga kituufu Oluganda alumanyi Oluzungu alumanyi naye ng'ekiyinza okukwawulako nga wogenda n'omubuuza mu lulimi lwabwe Olusudani mwattu awo agamba oh my goodness. Agendeko mu kanyomero ka health and wellness ebyobulamu. Bozi biba wano bannaye. Era ke bali kuteekayo lumu nga tugenze tuwummuddemukko ne beerabira aka microphone ako. Tuba mu kusaba mu kwegayirira. Bajja kitegeera nti nno oli creative. Mu kanyomero kaffe aka ebyobulamu twogera ku exercise okubeera nga weesobola fitness n'okulaba ng'okwasaganya obuzito bwo oba weight management ozitowa kyenkana ki oli fit kyenkana ki singa bakukasuka mu bbanga okomawo oba exercise oba w'okomawo oyita mu ttaka anti agambye okomawo waliwo atakomawo naye gwe Godwin okimanyi naleeta nutritionist wano ku Lwomukaaga n'agamba obutono tebitegeeza nti oli gundi era fiiti abantu abasinga okubeera nga tebali health be batini anti kati ffe tukimanyi tulowooza nti nno inabeera munene okitegeera anti abamu balina ekirowoozo nti okubeera omunene kwe kuba healthy abalala balina ekirowoozo nti okuba omutono nga tozimbulukuse kwe kuba healthy waliwo omanye endowooza ziri bbiri edda twakula bamanyi nti n'omwana waaba ataddeko kaweeti nti ewammwe mulina ssente okitegeera kwegamba oli nawe abeera nga mulwadde naye nga mulwadde waakiri n'ebisentesente bye okitegeera so oli nga ne waafuna kasente the first thing to show nga ataddeko kaweeti ng'oli waabeera ne ssente nga tataddeko kaweeti nga bagamba oba oyo yabaaki kirabika alina ebizibu oba ebirwadde okitegeera kwegamba twapaintinga ekifaananyi nti abatini ennyo ate be batalina ssente ye ndowooza esooka esooka kati bwe twakula eno
wetwakula ate ne tudda mu health and wellness ndowooza eyo yajja kubanga waliwo endwadde ezajjanga luli zaasangibwanga mu banene n'ennaku zino osanga omuntu nga mutini bw'ati ng'alina pressure omuntu nga mutini bw'ati ng'alina diabetes kyekyo omusawo kye yali ayogerako oba naye ndi musawo kale tujja gye kinaggwerera ng'oli looya ng'oli musawo ng'oli makanika naddala obwa makanika ng'oli makanika ng'oli gundi spare byonna mbikola mwattu awo no we twagala tubeereko ne conversation oba n'obugambo obutini nnyo bwe twogerako naawe nti nno tujja biyita mu speed ekisobola biyitamu kiba kirungi omuntu n'akola ku exercise neera tusaba buli nna bye tugenda okwogerako ofube nnyo okulaba ng'obimenyaamenya omuto omukulu omukaddekadde omuvubuka bambi baako byolondamu ebitakukolera biveeko ebikukolera fuba nnyo okulaba obikola waliwo kye tuyita cardiovascular exercises ng'ebintu kwega biyamba omutima okola ki okola obulungi nga gutambula awo osobola okuddukamu running walking jogging cycling okuvuga akagaali kyovula abantu baffe ab'omu byalo nno ndoza n'okulima tukuteekeko mu exercise okulima kulungi nnyo kugolola ebinywa ate kuyambako n'omubiri okubeera nga gusigadde guli active okitegeera waliwo ne swimming okuwuga kati gwayogera nze ndiwa action swimming okuwuga kukolera ddala buli kitu wadde totuyana omanyi tulowooza nti no okola exercise olina otuyana kati oli walabira nti no wengenda mu mazzi mba situyanye kiba kirungi omubiri gwonna guba gukola ate okutambula kwega brisk walking ne aerobics gyonadde mbyogerako ne mukyalanga wali olabyeko bana walking competition abatambula nga bo nga onalaba abaddusi naye nga bo kutambula balina engeri gye batambula mbwe bati ogamba bano nga balinga abadduka naye nga tebatambula so I think kiba kirungi n'olondawo kuba bye twogeddeko osobola olunaku lwajjo Katonda mwebaza natambuddemuko ewaffe ne neetooloola nawezezza essaawa nnamba nga ntambula nga nziruka mbadde ndudde era nga bino bisenyiga biki ebyo nga ndowooza bivudde ku ekyo era mpulira bulungi nnyo kubanga jjukira otambula n'ofulumya amazzi n'oswetinga byonna obulwadde biki bifulumiramu okutambula nno kintu kirungi paka awo no wobikola omutima lung functions stamina obaninga abamu ze bayita kalooli oba calories n'abazeebazeemu nabaninze 320 calories. Oh, yes. That's ekyo kirungi olwotandikiriza okujja. Kati nno nze njagala ku fitness engeri gy'okuttewo exercise actually nze njagala genda ku weight management njagala nnyo ebintu ebyo ebizunguzungu naye kati natandise obikyawa kubanga biyinza bw'oba ng'oli ku weight management weegendereze nnyo by'olya lya nnyo ebivaavava lya nnyo fruits si za bbeeyi twewala ebintu nga bibbaga n'omusawo okulw'omukaga yatugamba twewala ebibbaga tusobole okulya ebintu nga biri mu natural ebiva mu ttaka tutandise ne business tips waffe nga zigamba twogera ku bya bulimi tulye nnyo ebintu nga bya bulimirimi bwe bityo bijja kubanga biyamba kubanga biconnectinga n'omubiri ngeri gye tulya ettaka oba ntegeerekese ebintu by'omu ttaka biconnectinga nnyo n'emibiri gyaffe engeri emibiri gino gye giri ettaka okusinga bino ebiri processed kubanga tetuli byuma awo nno kintu kyoyogeddeko simanyi oba okitegedde naye kubadde kwolesebwa kw'amaanyi nnyo fuba nnyo okulaba ng'ebintu by'olya biva mu ttaka direct Katonda nakyatukoze bulungi wano e Uganda nti olw'embeera y'enfuna twesangiddwa nga tulya balanced diet oba twagala oba tetwagala abasinga okwonooneka be bano abafunyemu kasente nga basobola okugula oba n'abatasobola kwegamba waliwo embeera wekunyigiriza naye wano abatulaba tebaliiwo abo Katonda embeera yagibajjamu newe babaawo ajja gibajjamu embeera ajja gikujjamu ekintu kyogedde kyakwolesebwa kikulu nnyo ebintu ebiva mu ttaka kuba lino ttaka kyovulaba wetunaaba tetutukula neweesiimulako bw'otitawo leero olaba ng'ovaako ettaka sirina kyenja kyongerako
onagozizaamu amaanyi nga just tanaabye nedda wamma tunaabire ddala naye kyengezaako gamba kye kino nti wakati nga tuli mu kunaaba and everything nawo wamma ettaka tuli ebintu ebiva mu ttaka ebirimu natural ebirimu organic kituyambako okulaba ng'emibiri gyaffe tugikuuma nga kiri bulungi ate kituyamba okumanaginga weight twettanire nnyo fruits ebivaavava ne bwe tuba tulya ennyama kebera calories zo ziriwa amasavu mangi oba bweganga mangi tutoningemu down mpola mpola tuteeke omubiri in check. Kituufu fuba nnyo okulaba oyogedde ku bintu ebiri processed especially processed bikendeezeeko weewaawo waliwo oyagala okwewaamu ng'oyagala ogendako out kituufu weeweemuko naye nga oba nga fuba bikendeezeeko okay ekirala kendeeza ku portion ez'emmere z'olya abamu tugenda mu bintu bino ebya weight management n'okisusiza ddala waliwo ono dokita waffe omulungi ennyo Kaseenene goberera kola kino ate waliwo omulala simanyi embuzi byerya byolya so ate we take it to the extreme bagamba nti truth when taken to the extreme becomes truth. Isn't Jesus the way, the truth, and the life? Anti mpuliriza. When you take the truth to the extreme, you are bound to error. Okitegeera. Nti tuyina nti truth kakibenga kituufu. Naye n'okitwala nnyo to the extreme, we are bound to error. Ebituufu. Ebyo birabika ebituufu. Tuyina bannaffe nga baagala Katonda. Kitegeera nga olw'okuba musumba agambye 40 day dry oli n'agikuba 40 day dry ne bamugamba waayi funako koolya funywako ku mazzi okitegeera ne musumba mugezi ekirungi abuteekawo okusomesa that's why I say kituufu kirungi okusiiba but when you take it to the extreme you are bound to error kati bino ebyexercise waliwo abantu abagenda weight management n'ava ku mmere nga takyaliirako ddala kisoboka omuntu okuviira ddala ku mmere nga nze babiri esisobola kuva ku mmere era akaseera kukakemba ku mmere nga ndi mu kusiiba emmere kintu kirungi kiyamba omubiri emmere erina okuliibwa mmere tulina okulya emmere ey'omwoyo tuli mugirya ey'omubiri erina okuliibwa kakati wali n'agivaako bw'osanga nsimanyi nze nywa bunywi mazzi nywayo justica juice so bino byonna byetwogera don't take things to the extreme that's why I said nti oba olya kendeeza portions nze emmere yange nagisala by 50% 50% naye osigala olya nsigala ndya ate kinyambye okukola ki okumanaginga my weight abalala nalowooza ku kyemmere ekyo kinkwasiza ne ku ttama okimanyi n'obuteebaka si bulungi obuteebaka si kirungi n'akamu ebimu ku bizibu nga tuvudde ku weight biki obuteebaka bubijjisa obuteebaka bubijjisa kuba oba okooye kati ne bw'obanga olabika bulungi nga teweebaka obukoowu buno bukuleetera okuba nga tofaanana bulungi ate ne mukama waffe we yatonda ebintu byonna ku lunaku olw'omusanvu n'awummula tuwummule ate okuwummula kwe tulinga kwe tulina kwebaka kituufu waliwo kye twandiyise waliwo bunene naye waliwo obesity omugejjo nga naawe kituufu ogumu guyinza okuba that is how you are maybe DNA oba biki obanga olina emize ndya gye walyamu nekikusukkako tulina bannaffe kwegamba abali ebweru nga all they have access to is processed food kwegamba ne beesanga ng'omugejjo oli n'osanga omuntu ng'alina kilo 107 107 abantu abo njagadde mbazzeemu amaanyi nti nno one try medical consultation agendako mu ddwaliro buuzaako ku basawo teweeteeka nnyo ku bintu bino ebimu biyinza okuttira obwereere oyinza okwesanga nga ekikutawaanya si mmere si ki naye nga kintu kirala nga abasawo basobola okukola ki okifunira eddagala so get specialized treatment waliwo omwana ali ku Twitter awo
naku zino wa gym yamukwata ku mwana munene naye just yamala naye wiiki emu n'asala kiro nnyo ali tasobola ttambula. So ofuna structured programs eri bakafulu okitegeera eri abamanyi bakuyambe bakuwe ekintu omubiri gwo kisobola okuhandolinga. Kituufu. Awo wennyini wetwagala okufundikira ebyobulamu mu maaso awo ekiddako actually gwe mulamwa gwaffe okwekozesa oba mu lulimi bangamba olunyaanyimbe. Luganda luli wano. Olulimi olunyaanyimbe oluzungu, that is English self-employment, okwekozesa wetuddaawo. Wali weekozesezaako, weekozesa byali bitya, buzibu ki bwe wafunamu, tuyambye tutya, kubanga oyinza okuba ng'olina obuzibu wafunamu, bw'obutuweereza ne tumanya tuyambye tutya abo abatulaba, tweyambye tutya. Oyinza okuba oyogera nange nno nali neekozesezaako naye gye byaggweera nja banyumiza nga tuzze tugenda mu mulamwa gwaffe. Eternal Life TV, now and forever. Buli weziwera ssaawa mukaaga n'ekitundu tuba tuggusa ne pulogulaamu y'eŋŋanzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo gwansi tuli ba kitalo nga ndina Yesu ndi wa kitalo. Mw'osabira oluyimba lw'oyagala ne tulukkubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV, now and forever. Olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'18 Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye, nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Program tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bw'onyumirwa nange omuweerezaawo Esther Naradda ku Eternal Life TV. Togisuwa. Eternal Life TV, now and forever. Butereevu tukwebaza okuba ng'okyekuumidde ku program Emunyeenye y'Enkya wano ku Eternal Life TV. Tuba tukutuukako buli kumakya. Buli kumakya okuva ssaawa 12 okutuuka 2 ez'okumakya. Tuba weetuli nga tunyumyanyumyamu tuwayawayamu wano wetuli wano eyo gy'oli ng'otubuulira nga naffe tukubuulira. Tuli ku mitimbagano egy'enjawulo ne ku TVs ez'enjawulo. Tuli ku Go TV channel 8 ana
mwenda kakati 49 yali original naye zisigala zitambula. Godwin Lee atusabira essaala Mukama atusetolinge kyawandiikibwa Mukama atusetolinga Mukama atuwe channel nga yaffe esetolinze nga teziseseetuka leero eri 47 luli eri 48 luli naye nga ku GoTV kwetuli mwezo ku GoTV kwetuli ku StarTimes nako kwetuli channel 2 8 ne ku free to air kwetuli channel 5 3 ne 2 27 n'endala kakati ne ku free to air kino kye tukola kubanga ebifo ebyenjawulo bikwata ebintu ebyenjawulo ojja kuba otambuza TV yo ogenda kuba otufuna butereevu bwe beeganye ejjako ozzeeko oriscanninge you restart your TV ejja kuba ng'ekuleetera Eternal Life TV butereevu nga tuwayawayamu oyogera bwe twogera tulina ebirungi bingi ku social media tuli ku YouTube Mutunde Christian Fellowship kwe tu streamingira nawe walala TikTok gye tuli nnyo Eternal Life TV_official ate ne ku Twitter gye tuli era ku mukutu gwe gumu Eternal Life TV still _official nga amazima tuli verified eyo so fuba nnyo okulaba ng'ogendayo ng'okoona ku bukomenti obwo ng'olikinga ng'osharinga enjiri yeyongere okubuulirwa kituufu ate nga ne ku WhatsApp osobola okuba ng'otufuna ojja tuweerezaamu obubaka tubeere tulina omulamwa gwaffe nagambye nga tetunagenda kuba omulamu self-employment oba okwekozesa wali weekozesezaako bizibu ki bye wasanga magezi kigoowa abatandika okwekozesa oba abeekozesa nsimbi zo zaawera zitya biki bye wakola ate ne zikendera byonna buzibu ki oba kwesimba ki kwosanze mu kubeera nti oli self-employed oba weekozesa WhatsApp namba yaffe nno kweri ku lutimba awo ojja kuba ng'otuweereza obubaka tujja kuba nga tubusoma butereevu nga tuyiga ate nga bwe tunyumirwa enamba ziri 2 wefuba yonna gy'osavinga in fact zonna saving samali yes obadde okimanyi nti okunoonyerezwa kwa mirundi 2 naye kansooke ne mu nsi yonna nti tuyina abantu be tuyita abagagga babinojjo bali nga bakolamu nga zo ssente bazirina nga naawe n'okubatuukako abamu tetusobola batuukako nga bagagga so category zino bazimenye mu ngeri ya njawulo nti nno 0% zero tetegeeza 0 0 biseera ebisinga mu math olekayo room for 0 point naye woba osala okoze eno nsi yonna kitegeera wane Uganda kale oli ayinza olowooza naye nga bendabako abamu bakozesebwa kitegeera oyingira munda dynamics n'opima ate abagagga ojja alaba nga ate baawukana okitegedde so abantu abagagga ennyo oba oleeta abagagga mu nsi abakozesebwa batera kubeera batini oba be bali mu 0 point. Usually they are at the lowest level of implementation obugagga bwe twogerako si buno nti nno nfuna omusaala zino wabula naawe osobola okuvaawo n'ogamba nti nno osobola okumala emyaka nga tokola n'osigala sente ziyingira naye tetugamba ababi bannaye mutuwulirize bulungi akanyomero kano kali focused on entrepreneurship ffenna tulina ekkubo aba abeekozesa oba abantu abali mu business okitegeera gwe teweetunuulira n'ogamba nti nanze ate sibiriimu oyinza okuba nga maaso awo jja kubaako kyokola oyinza okuba nga Katonda amazima yakuyita okubeera ng'oli musawo obeere mu kifo ekyo okitegeera alright so tulina abalala betwandiise ba artist bali mu percentage kyawo ba artist bali mu percentage just a moment kambafune ba artist bali mu percentage 4%. Ba artist nali manyi n'abasizi b'ebifaananyi nabo ba artist kituufu ate abayimbi nabo ba artist okay abali mu art world kwegamba bali mu creativity yaabwe ng'efulumira mu area of art
ayinza okuba performance biki abo nabo beekozesa bazanyi ba firimu okitegeera internationally globally ndi tubaamu era we tuba tuyinamu abagagga kwegamba bonga mwebali tuyina wano e Uganda we bakubuulira ssente abantu abamu nga Alex Mukulu baani abali mu firimu ezo ziri international ze bazannyako babakubuulira ssente weewuunya bannange okubeera bubeezi mu firimu nga bakuwa miliyoni 100 okitegeera so mwebali then tuyina abalala unfortunately abasinga betulabirako betwandiise ba athletes okitegeera athletes abebyemizannyo nti nno swimming football kudduka era owuliddeko ssente ze bafunyeeko kwegamba oli adduse n'awangula 10 kilomita yafunye miliyoni 3 okudduka obuddusi okitegeera kubanga omubiri gwe gwesobola guli athletic ate mwatu bino byonna oba omanyi kye bayita kimanyi emotional intelligence mu bulamu wano e Uganda tusinga kumanya IQ intelligence quotients naye zino zonna intelligences Katonda ze yatuwa waliwo eziri artistry waliwo eziri no bagita physical intelligence tigwe mukudduka mubale ebiki gwasinga so mbagagga gye bali naye waliyo betuyita ba investor bamusiga nsimbi nga abagagga tulinayo nga 12% bawulira abainvestinga mu stock exchange ne wano e Uganda mwebali bantu bagagga bagenda mu bibanda eyo ne bagula stock ne bagula kwegamba emigabo mu business ez'enjawulo nga bwe bakola okitegeera naye mu nsi waliwo kye bayita kati tuzze ku abeekozesa ba entrepreneur okyogedde mu Lufalansa bali ebitundu 74% mwabo abagagga betusuubira nti babinojjo okitegeera kati ekitegeeza otandiseeko bizinesi yo otunda nnyaanya wano otundawo nnyaanya wano olinawo akatungulu wano olinawo ekiwagu kya bogoya oli oncha ogwa mu buno obutundutundu 74 74% oli katwe okola engatto zo okola lugabirezo okola ki naawe ogwa mu abo kati tujja baawulamuko mu maaso awo kubanga tudeke waka kubanga Uganda obadde okimanyi zezimu ku nsi ezisinga abakalimagezi abantu abatandika bizinesi zaabwe mu nsi yonna era ogenda ku world map one of the greatest things between Uganda fe abantu abasinga ba entrepreneur mu nsi yonna abantu abatandikawo ebintu ebitonotono yes awo Katonda tumwebaliza ddala amagezi yatuwa nkitegeera kubanga muyimirizaawo Uganda yaffe muyimirizaawo famire zammwe muyimirizaawo ekonomi eno tubeebaliza ddala okitegeera kakati biki ebyekuusa ku kwekozesa e Uganda wano ebitundutundu tuyina abantu bangi abakola business naye ebitundutundu 58 that's 58%. That's the unfortunate bit about the statistic nti bizinesi zaabwe tezitera kukola ki kutambula bulungi kuwangaala ziggwa ng'omwaka ogusooka they don't live to see their first birthday. Even the ones surviving after first birthday babonaabonera ddala kiva ku ki ebyo tugenda okwogerako kati kiva ku ky'okubeera nga bizinesi zino already omuntu yeekozesa kiva ku ky'okulaba nga bizinesi eno tetambula nga bw'erina kutambula ate nga teyakisuubira nti ejja tambula bwetyo kituufu mu baentrepreneur tulina baentrepreneur ba mirundi ebiri tulina abaana abatandika bizinesi for survival nga baali baagala kubeerawo kulya kamere ka leero era Katonda n'amuyamba n'amuwa ekintu ekirala ekivaamu ssente emisinde gyadduka bizinesi agirekawo n'agenda n'akola ebirala oyo survival entrepreneur kati ne tubaawo ne serious entrepreneur tuli fenna oyo y'oli nga ye yagamba Mukama
nsazeewo oba mpitiddwa okukola bizinesi okitegeera era zaawukanamuko era n'enkola yaazo eyawukanira ddala. Tetutandika mpola mpola omuntu n'ava wano n'azimba omuntu atandika mpola naye ng'alina ekirubirwa kyaffe era n'omuntu ali serious bizinesi ne waba yakagitandika nga ntini ogirabirawo ng'engeri gy'agitandiseemu nga y'amaanyi. Tubaawulemuko aya katugende mu maaso ndowooza tubaawulemu. Waliwo survival entrepreneur yali necessity driven nga byetaago bye byaluubirira okuyisaawo okitegeera. Ne wabaawo oli kati serious entrepreneur yaba opportunity driven si kagwirawo wabula wano waliwo ki kyensobola okukola nga kwegamba buli wamu alabawo. Kati wano omu kuba entrepreneur bemmanyi ye mukyala muzeeyi Maaza tukutumiddeko we salute you tukwagala. Yatandika bizinesi ye eya paani naye egezze nene yalaba opportunity golooza tewaliwo bangi abasobola ogikola naye yatandika mpola mpola. Okitegeera nti no bangi ye yalaba opportunity n'agamba the opportunity era kyekimubeeza bo balina engeri gye bawunyiriza balaba opportunity gwe wootagiraba. Kati omuntu awunyiriza atya okumanya nti kakati wano kubanga kati waliyo abantu nga tebeekozesa mbaagala tandika kwekozesa ayagala kumanya ndabye ntya opportunity. Ndoza tunuulira nnyo ku culture y'ekifo ekifo ky'olimu. Waliwo abatandika bizinesi nga weewaawo nnungi naye ng'ekola mu Amerika nga wano kyekolawo wano ekyabulamuko okitegeera. Culture wano e Uganda kikwagala butaagala twagala okulya. We have a culture of spending money in nice places okitegeera. Gwe n'otandika ka bizinesi ko nti waliwo abaspendinga ku bifo naye abo babagaininga nnyo naye nti n'ab'ebifo ebitono nabo they have to be it abagenda mu bifo ebya once they have to be it. It is okay nze siganye I think n'engeri gy'okikolamu mu kifo ekyo ne bwe kiba nga kitono kikole mu ngeri nga kisikiriza. Njagala nnyo okugenda wali eri waliwo eyategeka akafo ke ng'era okalaba kaawukana nze waliwo otagenda kukola ki kunsanga nga ntudde neebaza Mukama naye waliwo ate oli nga yagamba waliwo abantu wano abaagala akafo akalungi okitegeera. Ekitegeeza bizinesi yo gikole mu ngeri ng'esikiriza. Kati nno nze ng'eweesa Katonda ekitiibwa kankiyise nawo gwe tolina bifo by'ogendamu nga si byabalokole naye ng'olabira ddala mwana yakoze akantu. Kati nno nze nina n'ebyabalokole bingi byemmanyi ng'obituukamu n'ogamba waawo ebyo nno tulina obigulumiza. Naye teri bifo birala by'abalokole byogenda kabuzeemu just kabulamu naye bagenda tereza kabulamuko katono naye bagenda tereza bali they in the process of okutereza. Kakati nno oba oli mu process tereza kati kubanga olina bw'osubwa mpola mpola. Kati ekyawula social oli mulala ndoza tubyanguye speed. Ekisooka oli short term focus ono survival yaya alaba kumpi. Naye waliwo oli nga serious entrepreneur alaba wala myaka 10 era n'ebintu waliwo ebitamunyeenya okitegeera nti ebyo depression abaguzi tebaliiwo simanyi agamba in fact otuuka n'ekiseera n'oyiga ti sente zirina season waliwo ebiseera season sente we zijiramu nga tugenda wummula nomanya nti no holiday balabira wala naga ekintu kino tukikoze n'emyaka emeka 5 gye tugenda kati gogenda okujjukira nga bo batekinga dda route okitegeera. Ekirala commitment okitegeera bo bano bakita kasita opportunity endala ejja okitegeera naye abali serious omuntu yandibadde serious nga alemerako kakati wano nno nti oli abeera committed abeera abane n'omwoyo gupasiviaringa alemerako paka tewali kimunyeenya. Ekirala risk tolerance
bali bateekamu kwegamba katinitini era ogenda osanga nga infrastructure oba bye batadde mu biri basic kagabe masa bateeka ebintu kabube butebe era osanga oli nga yakoonakona ebibaawo naye omuntu alengera ewala okitegeera alabira ddala nga batera okuaccessinga better capital networks wano e Uganda sebo sente weeziri kituufu okitegeera sente weeziri nnyo just feedback katono nnyo Tochoka Weesa agambye thanks for the show. Whenever working for self there is unlimited profits waliwo amagoba mangi agayingira ali mu kwekozesa agamba nti the more you make the more you can make you have to work hard. I beg your pardon, the more money you can make, you have to work hard and with a goal. You know, kubanga okola nnyo ate ng'olina ekirubirwa. Ebizibu nno bingi ebijjira mu kubeera nga omuntu yeekozesa. Omuntu ayinza okuba nga atandise avudde ku mulimu gwe alina kapito ye okwekozesa si kwangu samali. N'oleka bizinensi yo n'ogamba kangende ninako we nalaga ng'omuntu ne mubuuza nali ngenze gula mpuuta. Ne mubuzo omuntu atandika atya nambuulira n'agamba oba wakatandika funa ekibaawo funa umbrella funa fridge biki n'agamba ate oba wakatandika togula bingi kati bano abatandika okuyingira mu kwekozesa soko mu luzungu bakita testing the waters soko ogezesa amazzi olabe bwe zibeera nnyaanya soko osuubuleyo 5 bwe bubeera butungulu soko osuubuleyo butonotono olabe. Yes, self-employment si nyangu nnyo olina okuteekamu amaanyi nga gawerako. Awo nno nkyagadde kyoyogedde si muzannyo watugambye wakolako bizinesi. Nakolako bizinesi. Kyatuukawo. Neneebaka. Kati yeebaka nayo. Kiki tewateekamu maanyi buzibu ki bwafuna? Obuzibu bwe nafuna bwali nti okubeera nga balansinga official work ne business. Kyali kati kyaleetamu obuzibu. I was not entirely self-employed. So nekireeta obuzibu neŋŋamba kansooke kubanga kati sente za self-employment si olina okuba nga olinamu obugumiikiriza. Kituufu. Kubanga si musaala nti gugenda kujja ng'omwezi guweddeko kati obugumiikiriza. Bwe zijja kati nga ogambye tulina obbamu consistency ate olina okuba nga olina obugumiikiriza. Kati no kankubuulire tulina mikwano gyaffe agenda kubuwa example ezo 3 asookerwako tulina mikwano gyaffe abavuga booda batandika bizinesi zaabwe okitegeera era baali bafuna naye omwami omu n'agamba naye abantu bano nsaba Katonda ampe amagezi nsobole okuba connectinga kuba client be batasobola connectingibwako ate nsobole bizinesi yaabwe ogifuula nga ya kitiibwa. Mwami n'atandika safe board okitegeera nedda Katonda nsonyiwe nekyempisaawo nti obwongo yalaba need okitegeera ebiseera ebyo olaba gavumenti etandise okugobaganya ki bannaffe ku kkubo ye n'ateekawo platform kati wenjagala nti Katonda eyamuwa amagezi ago wadde okimanyi nti buli wovuga bwoti buli wotuulako alina ssente zaafunako ng'ate talina booda n'emu ono nannyiniyo nannyini gundi eyo talina booda naye ng'afunako kuse waawo okitegeera ng'omanyi nti nannyini Airbnb talina nnyumba wadde kyokka nga nene Uganda tusubscribinga ku gundi netugenda netufuna kituufu nannyini Uber talina motoka zonna naye amagezi gendeeta nti waliwo abantu Katonda baawa amagezi n'akuwa amagezi oli n'agamba wabula kyekyo kituufu kitegeera kati yeye awo wenkusabira Katonda akuwa amagezi ago owokubiri ye alaba nga twonona over wano e Uganda n'atandika okukola wali wano e Uganda n'atandika okukola kye bayita to reduce the waste and to add value. Kendezaako ku bukyafu n'okwonoona ate oyongereko. Ensigo agikolamu ki simanya amajaani oba biki n'abako byatabulamu ate over amugyamu oiro w'omunviiri ate n'ow'emmere okitegeera ng'ovudde ku ekyo buli kimu akikozesa badde okimanyi nti nno olw'amagezi ago alina gye yagenda n'akola byakola n'awangula $3,000 egya dola. Wow. Wenjogerera ekyuma kiyingidde ekigenda okumuyamba okukola ki
kwegamba ali mu self employment yezimbye agassa. That is beautiful. Akola ne sabuni okuva mu ebyo. That is nice. Oil oyo wa over n'ateeka mu sabuni. Kyengamba waliwo obwongo okwolesebwa kati ng'ovudde simanyi kulawo mudala gw'ennyaanya simanyi edduuka osobola otandikiraawo siganye naye kyengamba ewali ssente ziri ezigasa Katonda oyo awa bano abantu amagezi naawe asobola okugakuwa. Asobola okugakuwera ddala n'otandika mpola mpola n'ozimba mpola mpola ebyo amagezi ne gakujjira n'ogamba wano nkola bwenti wano nkola bwenti. Kituufu gwe mulamwa gwe mbadde njagala okuyisawo okusingira ddala wano tino katwogedde ku balimi value addition. Kituufu kubanga bantu bangi twekozesa Godwin atubuulidde ebyo byonna. Mukama atwongera amagezi tuve mu kitono tulinyire ddala. Bw'oba ng'oli eyo nga tonnatandika kubeera self employed kola okunoonyereza okumanya omuntu ali agenda okutandika okwekozesa kiki kyayitamu. Noonyereza kikuyamba obutabeera shocked ng'olina ebintu ebyenjawulo byosanzeeyo eri olina akoyagala otuggaza nako. Nze njagala kusingira ddala bano abasembayo Katonda bakuwadde omukisa n'okola n'oretiringa. Yes. Amagezi ge walina mu ofiisi emyaka newankubadde obadde manager sente zosooka ozikwata okumala emyaka. Nja kuleeta omuntu wano eno tujja leeta omuntu wano ayogere ku abo Katonda bayambye okuretiringa sente zo zitereke okumala n'emyaka 5 ng'obwongo Katonda bwabukomyawo akuwa amagezi amapya. Bangi bafiiriddwa ssente zaabwe nyingi nnyo. Mwattu nandiyagadde abantu batusindikireko message biki byokola eyo biki byotadde mu ssente biki byowakola ebifudde abalala baleme bayige okitegeera. Abalala babeere nga batuyigirako lwakuba obudde bwaffe butambuddeko. Olwaleero tubadde n'ebintu bwe biti naye obubaka bwo gwe buweereze bujja kuba nga busobola okututuukako bulungi ne twewagala n'otubuulira buzibu ki bwewafuna mu self employment, buzibu ki bw'olaba teweebaka osula ku bunkenke oba nedda. Tumanye ne bwe tuba tusaba nga tusabira abaliyo bonna abali self employed tumanye wawe tukwata mu nsonga y'essaala. Just okubajjukizaamu katono tuli ku mikutu egy'enjawulo ate wano tubeerawo okuva ku saa 12 okutuuka 2 ez'okumakya. Tubaawo nga tuyiga nga bwe tunyumirwamu we tusekamuko. Olwaleero tubadde n'ebintu bingi bwe biti. Kintu kikyosinga okwenyumirizaamu atwogedde ku self employment ekyawandiikibwa ky'olunaku ebyo nno bye bibeera mu sho. Tuba twewagalamu akalowoozo k'olunaku exercise twebuuliridde obutalya nga omanyi waliwo we tulya ne tulowooza oba enkya mu bulamu tetuubeeremu. Twepimire ebintu bye tulya ebyo bituyambeko kiba kirungi kituyambayamba. Awo wennyini nno bwenjagala okwogera n'omuntu ng'oli eyo nga tokkirizanga Kristo kubeera mulokozi wa bulamu bwo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu ate akwagala nnyo akwagaliza n'obulamu obutagwawo. Ddamu ebigambo bino ogambe nti ayi Yesu olwaleero nkukkiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ggwe mulokozi wange. Sangula amanya gange okuva mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Ku lunaku luli bw'oli bayita abalonde bo mbeera omu ku abo. Nzijuza omwoyo omutukuvu annuŋŋamye mu mazima gonna. Amiina. Bw'oba omaze okusaba essaala eyo omaze okwetwalira Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo tukusabira okuluŋŋamizibwa ku kkanisa entuufu ekkiriza mu mwoyo omutukuvu ekkiriza mu kwenenya ekkiriza mu kigambo kya Katonda n'okudda kwa Mukama waffe nga okyasaba n'okunoonya wane Mutundwe Christian Fellowship. Ebyo byonna tubikkiririzaamu tuli ku mitimbagano egy'enjawulo naye na wano tubeerawo ne services zaffe okuva ku Mande okutuuka olw'omukaaga naye emisana n'ekiro tubaawo Mande okutuuka olw'okutaano. Tujja kuŋŋaana naawe ne ku Eternal Life TV tubaako n'obubaka bungi obugenda okukyusa obulamu bwo ate ne ku MCF Radio emmere y'omwoyo wo y'omwoyo gwo nkukakasa togenda sigala kyekimu. Kituufu. Taata omulungi waliwo abakola business. Yes Lord. Batadde mu ssente zaabwe. Naye waliwo abafiiriddwa ssente ng'amazima tebasobola zoogerako. Abo taata
tusaba obawa amagezi baleme kuggwaamu ate beeyongere okukkiriza nti luliba olwo ojja bawa amagezi agagenda okusukkuluma kwabo bonna ababeetoolodde. Twongera okusabira abo abali mu bizinesi nga nabo bakola ebintu eby'enjawulo. Tusaba obaleetere bakasitoma, tusaba obaleetere obawa amagezi okukola ebintu ebigenda okwawula bizinesi zaabwe ku bizinesi endala. Tusabira n'abo abali be bakozesa oba bali employed nga bandyegombye okubaako n'ebintu byabwe batandika. Bawe bizinesi, bawe amagezi ne timing baleme kudduka mangu ku mirimu gyabwe basobole okuba ne timing entuufu. Oba balina bizinesi basobola okukola mu biseera ebyo nga tebali ku woofiisi. Taata omulungi tweyongera okwebaza abo ab'employing abantu. Si kyangu naye obawadde obusobozi bizinesi zaabwe zikuze zireme kugwa mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amiina. Banange tusanze okubeera wano nammwe obubaka bwammwe tuba tubulaba lwakuba oluusi obudde bututwalaganya speed. Tubaagala nnyo nze Samali Linda Babirye, osobola okunzija ku Instagram ms_Samali, awo oba onfuna butereevu ku mitimbagano emirala siriiyo. Samali nkusabira osobole okweyunga ku mitimbagano emirala lwampaka, ate tugenda kikola lwampaka, okitegeera. Nze nange osobola okunsanga ku mitimbagano egy'enjawulo ku Twitter oba X. Osobola okunsangayo nga Godwin Muhumuza, oba ku eryo lyennyini lyolaba erinnya lye bagenda oteekaawo lyojja oteekamu Godwin Muhumuza, oba ku LinkedIn nayo gye ndi nga Godwin Muhumuza, ku YouTube gye ndi nga Godwin Muhumuza, ate ne ku Facebook gye ndi nga Godwin Muhumuza. Mwattu kijja kuba kirungi okufuna emikwano emipya mmwe abatulaba. Awo nno ndowooza tetugenda kusukkawo awo, naye tusingira ddala ebintu byonna bye twogedde. Tusaba Katonda akuwe amagezi n'agasingawo, akusobozese okubeera omusukkulumu ate ow'enjawulo. Katonda akuwe omukisa. Samali. Till tomorrow. Nzijukidde nti ku LinkedIn gyendi. Gyendi. Ojja nayo kunsangayo Samali Linda Babirye. Until tomorrow tubaagala nnyo. Yesu ye Mukama. Bye. Sokoleeta sente z'amalayika.